bwabanga mwami Kyagulanyi nga yabadde mbalala nafaanana nga bwe yafaananye kuba badde batabisuubira batyo nyini nsi alina obuyinza tugambe Kyagulanyi alina amaanyi ge yajjeewa byabufuzi byonna bitegeeza buyinza bwa nnyini nsi. Nyina mikwano gyange bandabula eyo munda bambuulirira oli osomesa bulungi naye ate katwayingirira ebyobufuzi no seka kuba simanyi nani yabalonda kakiiko kawabuzi. Nyina gwe nagambye nti mbadde nteesa ofune gw'osomesa nga tobiyingiridde naye afuneyo omuzikiti yansomese nga takoze eki tabiyingirira. Tyoyagala kundoozesa nti ebyobufuzi tebirina kakwate na ddiini. Ani ali emabega w'ebyobufuzi atali nnyini nsi? So ye mukulu Seeka Kiti azeemu n'akawangamula n'agamba nti bw'obanga omukulu Kyagulanyi ekituufu n'obwa Kyagulanyi bwe yabadde mbala neefaanana bwetyo mbu babadde tebasuubira nti esobola okubeera nti deni ani. Era agambye mu bigambo bye ate n'oyo gwenjogerako aze nga afuna okutiisatiisibwa era gyavuddeko aneeno twawulira mbu baali bamukutte naye ye teyeerya ntama era tavangayo n'aluma mu bigambo bye azeemu. Badde tukyali awo Generaali Muhoozi Kainerugaba n'akola positi nkambwe era n'agamba nti positi eyo egenda eri abo bonna abeesimbyewo oli presidential candidate onoonya kalulu kubeera MP oba weesimbyewo olina kifo ky'oyagala nti abalabula ne sekulabula yenna nti gurupu ze mutambula nazo abasinga obungi mbu ziri indisciplined era n'agamba nti tebajja kukkiriza gurupu eza indisciplined people okuba nga batambula nga bakompromisinga guidelines za Electoral Commission era n'agamba nti bajja kudiiringa nammwe mbu amateeka nga wegalagira. So mbu mwekomeko gwe wena oli eyo oli presidential candidate oli candidate onoonya kya MP oli candidate weesimbyewo onoonya kifo ky'enjawulo mbu mukome ku gurupu zammwe ze mutambula nazo nabo beekube mu mitima balekera okukola ebintu ebyembyoni. Si byange bibadde bya Generaali Muhoozi Kainerugaba. Ebyo si bigambo byange nga tuvuddeko eyo ye ebya fulufiga munnange bikyalanda olwo yavuddeyo n'atugamba nti mubadde mukimanyi lwakyo fayiro ya fulufiga baagigoba nti abakulu abo bonna balina abanene naye ebyembi nti bonna bakozesa banene be bamu kakati omunene bwe bakozesa babadde tebasobola kwefuulira omu ate basiba omulala. Ekyagaana omusango gwa fulufiga okutambula ye ne Nammeere abanene be bamu be bayina bonna basiba wa sipiika Anita Among. Kati of course sipiika tasobola kukwata Nammeere ate aleke fulufiga. Of course fulufiga bw'ova ewajje n'oddamulira bw'oti Nammeere gyadda mwenna abanene bamwe be bamu. Ogamba President Museveni akumanyi Nammeere gy'asiiba kati basibaani balekaani. Nze mu ntandikwa nga mwakalwanagana bankubira essimu kuva mu State House ka fulufiga nange wali ontaddemu nti mubakuba nalimu ngolo president alagidde banoonyereze fulufiga ate nange n'oyagala onteekemu kisa kya Mukama yeya n'agamba nedda Junior teyalimu ebintu byammwe ne mbivaamu kati fayiro yagenze bula fayiro eriwo eraga gwe wakuba Nammeere siteeti neetalabika. Munnange nga webitambula ffe tubadde tetumanyi nti balina abanene be bamu naye ababitegeera babitugambye era tubadde tukyali awo ono naye n'akawangamula n'agamba nti bulijjo mubadde mukimanyi nti fulufiga ayigga abannya abacujjanya naye essaawa yakakati ali kuddukadduka. Bannange mwe okimanyi nti eyali akwata kati gwe banoonya. Come and hello. Mwe
okimanyi nti full figure yavumanga Amelia Nambala namuvuma namusesebula namuteeka wali nagenza okuddamu okulaba nga full figure obulamu abulya n'Amelia Nambala mumanye ekintu kimu nti ensozi eno olaba ensozi bakita ensi nfunda ensi kaboolo otuka ekiseera ne kamaani ketola bwe kati nomaana oddayo ate gye wali ovuma bye walinga okola ebikyamu essaawa eno full figure ali ku wanted buli amanyi nti full figure yali akunyigirizaako twala omusango wali ekatwe ku CPS oteekeyo omusango gwo full figure tugenda nawe kati kufunako obwenkanya otegeere nti naawe wavumanga gavumenti emisango egyo gikyaliyo wabula obadde okanakulooba nakuz'omubbi zibeera 40 full figure bakutwala ate tumale tukomewo nga tukaaba okwa full figure bannange free full figure tegeera ate tubadde tukyali awo era Tamale Mirundi Junior natuleetera emboozi ng'agezaako okuba nga adifendinga omukulu Kasuku oluvannyuma lwa Brian White okuvaayo kuba nga amukyomera agamba nti nze yadde nga tetukyakwatagana ne Kasuku naye siraba Kasuku musango gwe yakola. Brian White Kasuku talina musango ne lwakubadde nze ne Kasuku twayawukana naye this time round Kasuku bambi wavumye wabwerere. Brian White Kasuku si yeyatta omuntu mu makaago si yeyatta omuwala oyo ate nga Brian White byonna bikole kaaba seka nze gennina okuva mu bakulu ojja kunnyonnyola omuwala oyo yafaaki okitegedde ekintu ekyo. Brian White oli mukwano gwange naye nze nkubuulira ekisooka Kasuku wavumye wabwerere. Kasuku si yaleeta omuwala oyo mu makaago. Kasuku tazimbangako ssabo ebyo ebibuuzo bibyo ng'omuntu. Kati nalaba interview gye wakoze Brian ng'oyomba ng'okaaba teyabadde necessary. Just jangu otunnyonnyole omuwala yafaaki ensi kyetaaga omumanya. Brian White weekwate mukwano nkimanyi embeera nzibu gy'oli ebyokuyomba ebyokukaaba ebyokuteeka Kasuku mu nsonga zo bireke. Nno mwatu Mirundi Junior takomyawo n'ayambalira Alien Skin ng'amugamba nti alemedde okubeera n'empisa kyekivaako okulaba nga ssaawa yonna bamuwerekeza amayinja buli gy'alaga. Naye kati bamukube ng'abakuba omupiira. Luli yagenda ejjinja ne bamukuba. Kati Alien yafuuka kapiira bakuba kakube. Fujjo bw'obanga oyagala kuba sita bana empisa. Bino mbibabuulira bw'obanga oyagala okola erinnya linwere mu bantu have discipline. Ensi eyagala beetowaze. Ensi ewagira ba victim. Bannayuganda tebaagalira ddala muntu atalina mpisa bakukyayira ddala. Ng'ate Alien Skin singa ali wala. Alien Skin abantu baali bamwagadde. Nze nalabye abantu abalina omukisa mu nsi eno Alien Skin yalina omukisa. Tuvuddeko era nga tweyongerayo mugenjawulo ye omukulu Mathias Mpuuga takyalina abantu tebakyamwogerera bigambo biwoomu era kati n'abannaddiini tebalina yadde akagambo akalungi akamwogerwako. Ab'emu kungwe mulina kaakati ekikemo kinene bamanyi nti baaliye muno ssente naye mulonde abantu abaki abatuufu abategeerekeka. Tukooye okugendaga abantu nze nsanyuse nnyo bwe ndaba nga Meeya Namayanja yazzeemu ne yeesiima. Oyo alimwesa oyo alimwesa sitera nnyo okugira naye kankakukubire akukubire akalango
balinsasula edda alimu ensa okusinga nomunaatuleetera abantu abatakolaki si batategerekeka naye tibategeera n'alyoka akuwadde sente kyokka ng'amanyi kyagenda kukubonyaabonya yenganyogedde nnyo mukama abankuumire Bajo events naye talina bigambo ebirungi oba ebiwoomu agamba nti waliwo ebigenda mu maaso byatakkirizaganya nabyo nti kubanga omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP aba afuluma ennyumba asooka ku briefing abaana be era n'abagamba ekyokukola bwe tebagezezaako okugoberera naye ate ebigenda mu maaso tebisanyusa kuba ne waba asimbula ewuwe nga yakamala okusaba essaala bwe ati agamba mukuume empisa temukoona ku muntu temuvuma muntu okakasa kyenjogera nalabye ab'NRM nga bakutte emiggo wagirabye okakasa ati babaye b'NRM bataddeko t-shirt za yero kikufula wa NRM kati ate oyambala byotawagira ne bakwata emiggo nkolaga nti ne bagana ne bakola yidinga ne bagwa mu ambush ya Bobi Wine tewali yakonye ku munne. That's the Uganda we want. Tewali yakonye ku munne. Tewali yakonye ku munne. Ne babadde bagenda kuba emiggo. Kyabugwagwa nnyo okwatira abantu abakulu emikoni. Ebikomeyo wamwe munte. Bana Uganda sinde tembakwatira miggo. Buna Uganda balina kibayita human right. Human right. Situation ya President Museveni eri mu Western ne Northern Karamoja, some parts of Eastern Gundi. And in most urban centers, being people in urban areas are informed they don't support President Museveni. What do you mean? President Museveni, they are not informed. They are not informed enough. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo wano waliyo omuvuka Mbula Kalevu era nga yaviiriddeyo Muhoozi Kainerugaba. Talina kyatya ndowooza n'erikomera talitidde oba oliawo ne basement. Musajja mukulu lema kulowooza tigwe wekka gwe mutamiivu. Ffenna tunywa omwenge era ffenna tutamiira. Kati njagala nkubalire mu Uganda abakyasinza obutiitiizi okakase nti batono. Asooka Bebe Cool, owokubiri Kamiliyoni, owokusatu Kimenke wa Mono Fala omuli w'ebikoola. Okiwulira? Buno Ronald Mayinja tukugattireko bwani awo kukasalini kusaasira. Abo be banafu bokke Uganda b'ogenda okukangakanga. Wavuddeyo n'ogamba nti nno nti byetulaba ku mirirwano tetubireete Uganda. Wane Uganda biralamu. Toba musiru nnyo. Newankubadde oli fala beeramuuko ku magezi. Amasasi ge bakozesa mu nsi ezo ezitulinaanye tegafumita, si mwogi, tegayingira mibiri gy'abantu. Mbadde mmanyi ge gamu ne gano ge mulina wano. Ate anaazina takumba. Gw'okutulaga obukambwe bwo nti oli nnumba. Tulinde ku lunaku lwa protest vote. Kuba otulinda bwe tuvaayo osituke. Ojje twambalagane. Lema kudda ku social media kukwata kisimu kyo. Nakudda mu kuwutaala okulidde ku musajja. Weetereze. Lema kudda kwerowoozesa nti omutamiivu alina kuba nga tategeera. Muganda wange ate ndaba eggwanga olabika olyagala odifuga naye tolina gw'ogenda fugako e Uganda wano. Okufuga kukomye ku kitaawo. Ffe togenda kutufuga. Agannyabo ogenda fa naffe. Nkugambye aboolubatukangakanga bano genda ewa Bebe Cool wakati iso oyo tiisa buno bukimenke bwo buno obuli ebikoola bwani obubizibizi bw'abayindi awo zime buno bwani buno obugundi kana katasenya manyo keekaani ak'obuviiri obweru ku mutwe. Abo genda obakangekanga. Abo nno be batono. Emitwalo n'emitwalo enkumi n'enkumi z'abantu empitirivu ze zisinga okuba nga nnumba.
kati buli obubizi obukulowoozesa nti ffenna tulinga bbo ffe weetuli abatabufaanana muganda ogenda tuyana naffe kamusitule amagye kamugakube ku nguudo muganda wange tugenda kubagana nammwe gano nkuwagaabwa tugenda kulwanagana n'omunyankole munyarwanda tugenda kulwanagana mugenda tuwulira vuddeko era nga tweyongereyo mu mawulire ag'enjawulo yese ekiva e Tanzania kyo mukiwulira ekiva e Tanzania mukiwulira pulezidenti waayo asiba buli kiramu era essaawa eno wenjogera waliwo omwana muwala agenda okuba nga asindikibwa kabula muliro nsonga ki bannange ekiri e Tanzania kikikutte wansi ne waggulu omukyalo ogwo mulaba bamuyita Mange Kimambi mumumanyi y'omuntu akyasinze okubeera ng'alina empisa embi e Tanzania blogger ate activist yakyasinze okubeera ng'alina empisa embi munnange yavuddeyo ne bagamba gavumenti ye Tanzania negamba bamukwate bamugyeyo mu America gyali bamuzze bamusibe nti olw'okubanga yeexposinze Samia byonna bye yakola jjukira bwavaayo reporting egamba nti Abatanzania baafa 7 Mange Kimambi yavuddeyo n'alaga vidiyo zonna ng'aziteeka ku Instagram ye buli buwamu n'alaga nti abantu baali mutwalo gumu obwafa okategedde Mange Kimambi ono yakyasinze okubeera nga tayagalibwa e Tanzania yamanyi Diamond gwakwanye yamanyi omuyimbi ono afudde yamanyi alina siriimu yamanyi akoze atya kati ate Abatanzania tebali ku saidi yavuddeyo n'akaaba n'agamba bannanga Abatanzania nga muli babi mbadde mbayambako nga mbalwanirira n'essaawa zino obulamu bwange buli mu matigga temunkwatirwako lwaki saidi zeyo era ono naye avuddeyo kubanga atongera ku nsonga y'emu era ku muntu y'emu oyo omukyala omwoyo ayogerwako blogger nti ebyo si birungi era nga si birungi ddala mu mawulire ge tulinawo okuvaako mu ggwanga ly'e Tanzania ono omuwala agenda kusibwa emyaka 25 eyamukutte ye pulezidenti w'e Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan mbono yakola challenge eno gy'olaba mbu ng'akuma mu bantu omuliro okwekalakaasa nerengera challenge yasibiza mwana muwala mbu yagikoze ng'akongola pulezidenti w'e Tanzania kati bagenda musiba emyaka 25 tejjukira gye buvuddeko Abamerika bagamba pulezidenti w'e Tanzania nti bamuwadde essaawa 72 okubanga atadde bannabyabufuzi bonna be yasiba n'agaana okubata Abamerika ne baddamu ne bagamba bagenda kuddamu okuverifyinga akalulu ako era n'agaana okukikkiriza kati awo ebiddako mu maaso awo katusuubire tebigenda kuba birungi nga bigenda mu maaso era nga tutunuulidde nga bwe bitambula ono yagambye nti abantu b'entungamo mukkirize mbawe respect yammwe nti kubanga mugigwana lwaki mulowooza agamba ayogera ku bantu b'entungamo kubanga abawa respect ensonga yeno gwe respect ntungamo bongedde okubalaga nti there is no prison that is strong enough to hold or to detain the souls and the spirits of the people that have already seen the truth. Mwagenze ne mukwata abaana embalala ne mwambushinga convoy y'omukulu ne mukwata mbe mukutte to instill fear in the people of Ntungamo. When tumwaswara Ntungamo respect. Abaana b'Entungamo bongedde okulaga nti history does not remember those that bowed to fear, but those that showed up, even when it meant suffering. Mumbade muloza bagenda kutya. Mwana jangu baza kutina baleme kutandinga pu manya nupu mani bakukwata amayako. Do you know there are people that give reasons that bagenda kukwata nti olwokuba yona nupu rally just to respect Ntungamo. We say no to tribalism. Forever and ever, tribalism didn't build Uganda. Only and only unity will. Tutongera kubagamba every day. Byabakama nkuyise mirundi bitambula naye nga nkugamba kimu nti mukwano weebali kubanga wekumidde ku NCK TV era woba olieyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ate no wamala okusubscribinga ng'onyiga akadde kano katuyambako okutegeera nga tutaddeyo amawulire awo nno n'olyoka weefunira amawulire bunambiro nga gakyayokya bingi nnyo ebitambula bingi nnyo ebigenda mu maaso amawulire mangi nnyo ageetooloola waneno mu ggwanga Uganda wetuula butuuzi kalira nywera buli kimu kyetaaga okubanga omanya nja kubanga nkikuwa era nja kubanga nkikutuusaako wano wokka yesu wootugafunira era nga gabaawo mu bujjuvu gwe kola kimu kyokka
bw'osubscribinga ng'onyiga kadde ebisigadde tuula butuuzi byonna byonna tujja kuba nga tubifuna sigala naffe tovaawo.